kasitowera buwulizi obudongongo obwongomanya nti lunaku lwakubiri tuba n'omusajja mukulu bwaddene pulezidenti w'abantu basajja mivule abazze atubuulire ku bikwatagana ku Uganda nga bwetambula ebitambudde mu wiiki byonna aba agenda bitugamba tutambuliremu atuyabiraba atya kuba buli omu alina engeri gy'alabamu ensonga ze si butandisa okulaba omukulu kale mukulu sebo mwebale kuweereza tuweereza wiiki ewedde wali wano n'otabuka abantu ne baweereza ku WhatsApp nga bagamba kyekyo sajja ayogeddeyo ku nsonga ezirima bannayuganda kati awo bannaye nga bagamba twetaagayo eddoboozi bwe lityo ne ngamba ate awo kizzaamu amaanyi naye bave ku leve eyo ey'okulinda basajja mivule aboogerere ate kati banaakola kimu bave ku leve eyo ey'okulinda nti Dr. Besigye aboogerere lwaki ensonga nti tunyigiriziddwa nnyo ne tubbibwa nnyo abantu balinda basajja mivule otegeera olaba bwe nayita nti twagala abantu omutwalo gumu twekalakaasa olwa sente za covid abantu balinga lunaana mu abiri kati abaakewandiisa ku bantu omutwalo waise kuva wiiki eri oli mu kulwanga mulanga oyagala bantu mutwalo kati webale nnyo kakati sisobola na kugenda kusaba lukusa kubanga tebajja kulabikako kubanga olunantolisiwa banaalabika bo banajja ku olwo kati bannayuganda bave ku levu eyo nti gundi kasita gyali era owulira ekigambo kiki kye bagamba nti mu bikwase Kyagulanyi ekyo nakirangirira kyali kikyamu nnyo ebiganyi mu bikwase Kyagulanyi olw'okuba babikwasa muntu omu ebyeggwanga lyonna kyebyava bimulema n'abibaddiza olwava mu kkooti n'agamba kati nzizeeyo mu kkooti y'abantu yabizaayo otegera kibi nnyo okulowooza omuntu omu nti yajja okutubeererawo kubeera alwana ensonga zonna mbayise omutwalo gumu gwe njagala temulabikako kati bana ababanyigiriza bajja kubanyigiriza kubanga muli banafu kubanga temwogera eddoboozi eryawamu eryo gavumenti zonna mu nsi yonna ziritya zeriwulira tebawulira basajja in fact gavumenti basajja mivule muyita mulalu bagamba lwaki yekka yaleekaana ekitegeeza ye muguwa ddalu yalina ekizibu yekka bali bonna basanyufu lwaki abala teboogera nga babbanga bwe baagala enjala ebattanga bweyagala eddagala nga balitwalanga bwe baagala kubanga aleekaana ali omu nze gwe bayita omulalu kubanga nemabega ku wikeri ziri ezagwa wikeri kuba yagwa bakwata eddagala ennansani omusawo Dr. Mulamba nga ine eddagala bagamba liwalirwamu kawumbi kalamba naye nga liri makaage okiraba kakati obwo bubbi tebusobola bwo okuggwawo emu ku nsonga tebuggwawo kyogaa nti tubeere bubeezi abantu manye nti obubbi tujja kubeera nabo paka era gavumenti eno kyeyandikoze yandibadde erangirira nti kati mulembe gwa kubba fena batukkirize tubbe fena batukkirize tubbe naffe twagala okubba tubeereko obulungi tunazisangazo zokubba kubanga waliwo ebintu bye balina okukola nga gavumenti bye tubasuubiramu kati baganye okubikola obubbi ne bweyongera era ensonga lwaki obubbi bweyongera kubanga bwatandikira mu gavumenti kati ekyo kirinako bwino era omuntu yenayagala okuntwala mu kkooti ajja nno ndi wano ku radio 4 entinda bw'oba tomanyiiwo buze wa balamu njagala gavumenti ejje enkwateko ku luno obubbi mu Uganda bungi nnyo kubanga gavumenti yennyini yessaababbi yongeza omuzindaalo ekyo nkiddemu njagala bannayuganda bakiwulire obubbi obuli mu Uganda bwatandikira mu gavumenti yennyini ne bugenda nga bukkirira wansi kati gavumenti ye chifu mubbi so bwava eri waggulu kati buli mu bantu bwebale nnyo bwakkirira wansi kyova olaba bwe kyatuuse mu kuwandiisa enkalala z'abanaku abalina okufuna ssente baataddeko mannya g'abafu baataddeko mannya ag'abantu abali ku kyalo ekyo naye nga essimu si zaabo abali ku kyalo nga baweerezaako ssente zigenda mu basenga baabwe bajjajja baabwe bagirlfriend baabwe otegera obubbi bwatandikira mu gavumenti bwe yagaana okukola nga China oba Saudi Arabia nti akwata ku ssente y'omuwi w'omusolo bamusaleko obulago akwatako ssente y'omuwi w'omusolo agirya bamutemeko omukono bwe baagaana okubakolako
ne batandika kukwata babbi ba nkoko otegera kubanga ye Idris Nakalema ono alwanyisa obulibuzi n'obukenuzi yakwata babbi ba bumyu oyo Kano Idris Nakalema ye agoba babbi ba bumyu babbi ba mbizi babbi ba mbata watu muwira agenzeeko teri bakutte bano bagundi naye ensimbi omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti Auditor General n'agamba nti ministry y'ebyobulamu sente yazikozesa bubi obuwumbi n'obuwumbi Nakalema ekimugana okugenda mu ofisi y'ebyobulamu mu ministry y'ebyobulamu n'abuuza permanent secretary ye muwandiisi ow'enkalakkalira yalabirira ensimbi ng'ezo ezibaweebwa otegera kakati ye Handson tewali nsimbi efuluma nga tagimanyi permanent secretary Diana Atwine lwaki tayitibwa mu kakiiko ka Idris Nakalema n'abuuzibwako nabadde nonyereza ku Diana Atwine nagenza okulira oyo mukyala President Museveni yamuweerera era ye musawo wa President Museveni tabuuzibweko kati these are untouchables bo tebagambwako bano tebakwatibwako kakati bwe kibanga ebisobye nze sigamba nti Diana yazibbye naye tannaba nakuvaayo kutunnyonnyola ensimbi omubalirizi wa gavumenti zayogerako because Ugandans we need answers tetuli mbizi zaabwe bateekwa okutwanukula zino ensimbi sente zaffe za musolo bw'ogula sukaali kuliko omusolo bw'ogula data kuliko omusolo bw'ogula emmotoka kuliko omusolo bw'ogula amafuta kuliko omusolo gomesi kuliko omusolo gana musuti ge twambala kuliko omusolo kakati zino sente zaffe Diana Atwine aganye okuvayo kutugamba nti abange omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti sente zayogerako tezibulanga oba ddala zaabula nange simanyi we zaabulira otegera asirise bo tebagambwako kakati kye mbagamba nti ensobi zitandikira mu gavumenti ne zikkirira wansi kati aba wansi byebinyonyi ebito birabira ku nkulu zezibigiriza okubuuka otegera so gavumenti nga tennaba kuteekawo bibonerezo bya kutta bantu wabeerewo abawanikibwa kalabba wabeerewo abakubwa amasasi ku State Square obubbi tebusobola kukendeera buli muntu ajja kuba bubbi kubanga balabira ku bakulu ne polisi kyova ogiraba kati ku nguudo polisi esoloza busoloza sente otegera abapolisi abo balina diguri CMC2 basomye nnyo kati basoma amawulire balaba TV n'amanya nti biliyoni 6 zabbidde kati tujo twalabye wano abeNMS bagenze mu kakiiko ka Abdul Katuntu ne bagamba nti tulina abasabe basobola okwambala okuwala COVID-19 naye tetunafuna sente kuva mu ministry zibitambuza abasabe bali mu kufa bye ebyokwambala nga bali mu kufa kubalira COVID ebiziiza okufa gyebiri naye esente ezibitambuza okubituusa mu malwaliro minisitule tenaba kuzituwa ne babuuza Matiya Kasaija minisitule w'ebyensimbi nti omwaka oguwedde twabawa ennyongereza ya biliyoni 18 lwaki tezaatuuka mu kitongole ekikola ku ddagala yagambye tamanya naye asooka kwebuuzaako munsonyiwe nja kumala kuddayo nange mala okwebuuza kati oyo ali in charge oyo ddala minisita taata atamanyi baana bye bakola taata atamanyi mukyala byakola mu nnyumba taata atamanyi house galo byakola taata atamanyi shamba boyi byakola oyo taata ki minisita n'agamba tamanyi buli kye bamubuuza talina kyamanyi sente ze twabawa zakola ki yagenda mala okwebuuza otegera so nze neegatta ku bantu njagala kusooka kwebaza nakola video neŋŋamba nti nenjusindika ku peji yange Basajja Mivule official nga nsaba Diana Atwine alekulire otegera kakati ne minisita Kasaija ebyo byayogedde tebyogerwa minisita naye mugaseeko ne Kasaija alekulire era bwe banaagaana okulekulira gavumenti ejja tujja kubikula ebitabo otegera tujja kubakwata abamu tetujja bakwata lwa bubbi wabula okulagajjalira ofiisi zaabwe ensimbi zaffe ne zibbibwa nga batunula ayinza okugamba nze bali baŋŋambye nkole wangi bwajja okugamba nti bali baŋŋambye byemba nkole ebyo byentambulirako bw'obikola nga bimenya amateeka ne bakulagira okukola ebimenya amateeka oteekwa kulizayininga nowayo ofiisi bw'ogaana n'obikola gavumenti eneddako tujja kubikula ebitabo otegera tujja kubavunaana oyinza okuba tewabba naye tujja kuvunaana obutalabirira bulungi obutakozesa bulungi obuvunaanyizibwa obwakuweebwa ensimbi zibbibwa zitya nga gw'oteekwa okuzikuuma
naye mu kusooka twali tukoze omulimu mu lockdown yasookera ddala naye n'eyokubiri ate yeeragidde ddala nti ezatuweebwa okugula emmere zabbibwa emmere ezatuweebwa okugula oxygen bazizanyiramu ezandibadde zigula ebitanda bazizanyiramu ezandibadde zigula silinda bazizanyiramu okutegera kati waliwo omudidi gw'ensimbi World Bank y'ensi yonna ziyatuwola bazizanyiramu IMF ziyatuwola bazizanyiramu Parliament ziyayisa minisita tamanyina kyeziriko newunyiza abakungu okuva mu kitongole eky'ebyeddagala ne bagamba minisita tenatuwa ssente Ministry of Finance tenatuwa ssente ate Parliament nga ziyisa omwaka mulambe emabega oyo Kasayija Katonda natuwa ku buyinza tujja kumukwata oyo tujja mukwata Mwami Museveni bwana agano bakwata abamu bakoddomi be abamu baganda be abamu balwa nabo mu ntalo abalabana babazira okigera government ejja kujja ebitabo bijja kubikulwa naye kyekireta abantu okubanga tebalina kisa kuba kati olaba nti abantu bafa obulwadde buli abantu naye gwe nobeera nokanze kanzibe zino billions twali waka era nokera ku makya nogenda neweebaka nolya nonywa nosanyuka naye ng'okimanyi nti otulidde ssente z'abantu abali mu kufa lwaki abantu tebalina kisa tekiri wano mu Uganda wokka katukigaziye mu nsi yonna abantu tebalina kisa beyagaliza bokka naye lwaki bakola ebituufu ensonga yeeno gavumenti ebeera nkambwe nnyo kubakola ebikyamu period teri nsonga ndala gavumenti ebeera nkambwe njagala mbulirayo minisita omu bwati ali eruzira ng'akeera ku makya mu 10 n'agenda n'alima lwa bubbi taliyo mbulirayo permanent secretary omuwandiisi w'enkalakalira akeera ku makya ne tumulaba ku mmotoka y'abasibe ng'agenda okusaawa olw'obubbi naye biliyoni meka ezibiddwa mu Uganda nga ziva mu minisitule zaabwe webale nnyo so gavumenti olw'okubanga yagaana okubeera enkambwe ku babbi abantu bateekwa kubba America nayo babba Germany nayo babba China babba naye obukambwe nga bakutteko kyekitiisa abantu ne batya okubba agamba akambire okigera wano abantu babba with impunity kubanga bamanyi tebagenda kukwatibwako okigera era ekimu ku bikyamu ebiri wano mu ggwanga nti mwami Museveni nze namuwagira naye kati ntandise okukola omulimu gwange nga nzi yamuwagira nina okumuyambako okutereeza nina okumuwabula abantu abamu bwe bawagira omuntu tebamwogerako oyo politics wa Uganda bagamba bamogerako birungi byerere kumusika kazigo buli kaseera oyo politics wa Uganda nze politics namuyigira mu America emyaka 17 gye naliyo politics wa fuwa America president wo gote ko mukorokota Bobi Wine tate kwa korokota president waffe mwaba ino mukorokota fatulina mukorokota faba mu akalunti totuswaza era gwe mulimu gwendiko kakati fatulina nanyini kigwa mukisanja muno ya kitereza Abamerika bobogera abaganda bagamba munanyini kigwa ya kiwebula bananyini kyo fatulina kitereza twamuwagira kukola ku bino kati fatulina okusooka okuvaayo mumulage tetumulaga nti president ensonga lwaki twakuwagira kukwata babbi kati lwaki abantu tebalina kisa gavumenti tebakwata kababbi ate rekodi eriwo embi nti abasinga bonna okubaako ensobi ze bakoze ku bintu bya ssente babeera balina akakwate n'omukulembeze w'eggwanga kyekikyamu baba balina akakwate n'omukulembeze w'eggwanga kyova olaba abo bakasayija mikwano gya pulezidenti bavaayo najja n'akinagukira ku bannayuganda obulamu bw'abantu ayogeranga bwaya mwe bannaffe abateekateeka okunkwata mutegeeze nga temunaba kunkwata musooke mutegeeze minisita Kasayija ow'ebyensimbi tetuli mbizize bw'abajja mu bannayuganda ajje ng'agenda kwogerera abantu abategeevu otegera buli muntu amala gayogera byayasanze nomalamu abantu amaanyi zino ensimbi zaffe otegera pulezidenti yamulonda tazijja mu nteeze Kasayija tazijja mu mwanyizo bapamba gwalimu ebunyolo zino ensimbi zaffe so bw'ojja eri bannayuganda yogera ebigambo ebibazaamu amaanyi ebigambo ebibeetaaga okuwulira ebigambo ebiraga nti ddala muli professionals muli bakugu nti mwasaanira ebifo ebyo okutegera so ajja twateekawo ssente biliyoni 3 ziruwa abalina okuzifuna tebazifuna njagenda mala okulaba nange neebuuze Katonda wattu gwe aggala oluggi olw'essente zaffe tolina kyomanyi kyetuba tugamba tusaba mu mutima ogwagala ensi yaabwe Diana Atwine PS ne minisita Kasayija
balekulire mu mutima ogw'okwaga oguli patriotic nti baagala ensi yaabwe balage n'abalala nti ebintu bibanga bikyamye olekulira okitano gaba kampeeko mulala yavugemu osanga yanakola ebitu omusajja omungereza omu ku baminisita w'ebyobulamu yagenda n'anywegera omukazi n'amukuba kiisi n'alekulira n'agamba nti amateeka ge twateekawo ag'okwewala obulwadde ate nagamenye ofisi n'agiwaayo ye yennyini ofisi n'agiwaayo bano abafa batagiwaayo otegera nti nebaza ebitongole bineegasseeko wala ebitongole binawulidde ebitandisa okunegattako nga nabyo bigamba nti Diana Atwine alekulire ekyo tekirimu Pulezidenti Museveni mikwano gye afa najjo agamba waki tugende ffenna waliwo abaliko emisango egya sente za gavi mwe Museveni abazizza mu gavumenti ensimbi ezaabula ziri ez'omusujja gw'ensiri n'essirimu ezaabulankanya mwe Museveni n'abazza mu gavumenti omukyala ye bamugaana naye era olaba nti bamugaana bugaanyi naye yali amukomezza kakati nti ababe tabalaze bukambwe kyova olaba kati n'abalala bonna balabira ku ekyo singa wali baminisita nga basatu nga batekebako ku City Square ne bakuba amasasi bakuba obukambwe bw'amaanyi bungi nnyo obwo singa tewali abba naye kati omanyi obukambwe abantu abandiwonye bannayuganda abampuliriza njagala mbategeeze abantu abafa kakati kubanga sente zabbibwa abantu abafa ate abagenda okufa be bangi kubanga sente zabbibwa kino okukiriko twatandikidde okutuusa lwe tuligamba nti bannayuganda tulekeraawo okulekera abasajja emivule ekaya abayogera tumwegatteko omutwalo mulamba tukumbe mu nguudo z'omu Kampala abantu bafiiraawo tugende mu ggulu nga bahiro bamanye nti okusinga okufiirayo enjala oba ofiirayo enjala ofanga Coward omutiitiizi yafudde enjala tuteekwa okugenda ku nguudo za Kampala netugamba nti tukooye okubbibwa tukooye obubbi buno tukooye ababbi ba gavumenti ne batukuba amasasi ne tufanga bahiro katusooke tujjawo bino tulyoke tukomere basajja emivule akyali kupaka ku ssaawa 4 tugenda okuba nga tukomekereza ne basajja emivule ayogera ku mbeera ya Uganda embeera etambula etya guubiraba otya naye engeri gy'abirabamu katukomewo olwakati mu program Uganda ne bannayuganda ne basajja mivule gwadde ne Nsolo Nkambwe wana ku Radio 4 genda mu maaso ne pulezidenti w'abantu gwadde ne Nsolo Nkambwe basajja mivule ng'akunyera engeri gy'alabamu ebintu bye basajja mivule ku wiikendi awo Prime Minister agenda abeerawo ku TV atunyonyola nti omugagga Hamu singa abagagga bagenda bavaayo bwe bati ne bayamba eggwanga kiba kizaamu abantu amaanyi yatwayo bukadde obusoba mu 5 naye munaye 5 ebyo byagenda bitwala mu cash yagamba ko olwo nnyini kataba biyiseewo kaakati nagambye wali nga tutandika nti Uganda ffenna batuleke tubbe kuba kintu kyakubba kubanga yagenda ova mu meeting okubuuza nti Hamu ng'akyatudde mu ntebe abuuza omusajja atalete ssente alinda ki wano lwaki mubeeza wano nti owekitiibwa Bankanzigale na gavumenti ennamba Bankanzigale balesa ebimotoka ebitwala ssente koye nti bannaye zino muzitwala wa nti ate anti Bankanzigale kyokka ofiisi ya Prime Minister aweeri walina ebisenge bingi sobola nobeera omu lwalyoka azikwata n'aziteeka motoka ine akubira manager wa banka kakati bwe baba nga basobola okuweereza ssente zigende zitambuze eddagala mu malwaliro ssente ne zitatuuka omukungu w'eddwaliro omanya ekitongole ekyeddagala ekivunaanyizibwa okutwala eddagala mu malwaliro gano ne kigamba nti tetulina ssente zitwalayo bintu ebyo tetulina ssente zitambuza ngoye ezikuma ku basawo baleme kufa bulwadde buno abasawo baffe ne bafa abantu abalina ettima erifaana lityo eriviirako abantu okufa abasawo ne bafa obasuubira otya nti busente obwo tebasobola kububba ne babawa ssente ez'ebijanjaalo nazo ne bazibba abantu abanaku baffe obasuubira otya nti ezo kirini mane kubanga ez'ebijanjaalo ziba ziweereddwayo nga za gavumenti batya gavumenti naye obanga eza gavumenti bazibba ne babba eza oxygeni ne babba ez'eddagala kakati eza Hamu Kigundu civilian atalina na mundu wadde akasaale banazityako ki otegera
obanga president avaayo n'agamba nti banange enkoye enguzi saagala otegera naye era ne bazibba ne bamujemera omusajja alina komanda w'amagye buli barracks yonna mu Uganda yiye amagye gonna gagge polisi yiye amakomera gagge esente z'abawadde bazibba kati hamu kiggundu ekibagana okuzibba kiki kiddayo ku kiri okutuusa nga gavumenti emaze okukola nga Saudi Arabia oba China otegera nga bw'okwata ku sente omukono cwa guba kugenze bw'okwata ku sente obulago cwa otegera awo Uganda ejja kutereera era ezo zabadde zigenze promise anti badde bamulaga nti obukenuzi onobulasa yabadde example nagamba nja kukola olakulu nakoze nene nebuza nti singa luliyo mu meeting yawo kuba meeting yawedde mangu nazisanga nga motoka zakatuuka ezijimye sente babadde bazinonye ng'ali mu meeting aba atufulumye bulagala hamu akyatudde n'ekimotoka kikimye sente abuuza muzitwalawa nti banka nzigale muzitwalawa kubanga officer prime minister nene nnyo tayinza kubula wateeka sente ezo ne balinga banka nzigale gavumenti enamba tasobola kukulagira banka negulawo nebateeka sente kakati so kyekyo nti abantu tebatya bamanyi tewali kijja bakolwako ate Uganda we yatuuka nti ogula omulamuzi boba milioni 10 omulamuzi omuwaako 4 na otegera Ronald Mayinja yabiyimba nti abbye nnyo tasingisibwa musango kubanga omulamuzi amuwaako ku kyeyabbye so kati eyo Uganda kati bweba abalamuzi nabo basoma bayina family bwe balaba obubbi obufaana bwe butyo bo basuubira kukola ki mu gavumenti nga obubbi bwe businga otegera obasuubira kukola ki mu gavumenti bwe muteekwa okuva obukambwe obukwata abalamuzi ababbi gavumenti bwe muva obukambwe obukwata balooya ababbi gavumenti bwe muva obukambwe obukwata baminisita ababbi obukwata ba permanent secretary ababbi kati mu gavumenti mwati mwe musinga ababbi kati ababbi bayinza okukwata babbi bannaabwe tekisoboka so kati ebitongole ebirala birabira ku bali mu gavumenti abalamuzi nabo ne bonooneka ba prosecutor ne bonooneka abasirikale mulungi ayonoonekera eyo kyekyo kankuweyo olugero lumu singa Uganda kati wano wetuuse bwe mubeera nga muli abantu bana nga mutambula akulembedde n'afuuka empisi ne mweyongerayo ogenda okulaba n'owokubiri ng'afuuka empisi ne mweyongerayo owokusatu gwodiridde emabega n'afuuka empisi gwe owokuna togezanga n'osiriwala n'ogamba nti nze ndi muntu zigenda kulya oteeka kufuuka mpisi nga zo kubanga empisi terya mpisi ginnewaayo Uganda wetuuse bw'oyingira mu gavumenti gwe nga tobba okutegera bagenda kwabya bagenda kukuba bayinza n'okufa amasasi okutegera era kiteeberezebwa nti omukulu Katumba Wamala okulinnya ku bugere bw'abantu abagala okubba sente z'enguudo kiyinza okuba nga kyekimu ku kyavaako ebintu ebyo byamukubisa amasasi kunoonyereza kukyagenda mu maaso naye tuteebereza bagamba nti abamu babase abateebereza okubanga bamubona tetunamanya baani ababasindika kubanga bajja buzi kumutta baali ne bagamba tekisoboka waliyo abantu abamu nga Katumba Wamala Jeno yagamba ne kalisolisi wa gavumenti abanoonyerezeko contract eyo ey'enguudo bagifuna batya ebyo obiraba kati oteekwa kufuuka mpisi nga banna abasatu bafuuse empisi bw'onoosigala nti nze ndi muntu ziri empisi zijja kulaba nga gw'oli mmere zijja kulya Uganda awo weetuuse bw'obakolamu beera omuntu olina kubafaanana abayingirayo bonna nga balungi bamaliriza babi okutegeera oba si kyo bajja kujjawo baleetewo owaabwe bajja kujjawo okutegeera bajja kuwayiriza bajja kuteekako ebisitoola ebifu ebitaliiyo so oteekwa kubafaanana awo Uganda bwefaanana kati omuntu yenna akwata ku sente ya gavumenti n'atagibba oyo bajja kumutta okutegeera oteekwa kubanga naawe obba bubbi kyenvudde gamba nti batuleke ffenna tubbe anti kintu kifuse kyakubba tunabbawa tugenda kubba ogenda kubba ate ku mwavu muno anti kakati naye ajja kuba azze kubba anti saagala kukubuulira ngeri gye tunabbamu nja kuyigiriza abalala nze nja kukubuulira tulina naffe gisobola okubba kuba kintu kyakubba bubbi otegeera so abantu bonna kyetugamba nti bwe tubanga twagala okutereeza eggwanga lyaffe
tuteekwa okubanga tuvaayo netutegeeza eggwanga gavumenti nti tukooye ne tubaako engeri gye tubalagamu nti banaga omuze guno guteekwa kukoma gye tunaakoma okwesaasira okutiitiira okuleka abasajja emivule eka yabayogera mugenda kufa nnyo tejja kubeera ddagala mu malwaliro bano abatandise n'okuddira eddagala lya gavumenti vaccines ne bazibbayo mu malwaliro ne bazitwala mu famasi ne bazitunda nempulira linti twafunayo dozi mayi lwana ziri feeke otegera so kati wetutuuse wateekwa okubeerawo abantu abasalibwako obulago amaloboozi amangi webale nnyo tuteekwa okugolokoka ne tugamba ekimala era kati kino kintuusa ku bannaffe abagenze mu palamenti aba FDC aba NUP aba NUP Jema otegera aba NRM tubegayirira muyambe abantu abali mu bitundu byammwe mugenda bayamba mutya muyinza okuba mwe temulina ssente mwakagenda mu palamenti mulaba kulya nnyo musobola okukunga abantu musobola okukunga abagagga abali mu constituency yammwe njagala kutegeeza balinze katonda yampa obwongo sisobola kubeera mubaka wa parliament mu constituency yange nembamu afe enjala tekisoboka nze katonda yankola nange mwewaza anti goyinza okuwaira faamu eriko tebakwata mu ssente zaabwe okujjako nga abalina mukwatemu ngenda bugenzi ng'omubaka wa parliament ku geeti y'omugagga abagagga bonna mu constituency yange mbamba manyi nembagamba nti njagala muntaase tuyambe abanaku teri mugagga asobola gana nze newunye ekitwala abantu bano nakirabye egundi wano mu kiro eri abakikoze abantu ne baleeta enkuta z'amatooke nnyingi bweziti ne baleeta obuwunga n'emukyere n'emukene era abagambye abantu bali mu kuliisa abantu 130 abagagga kati bano ababaka ba palamenti n'abalebye ku TV nga bali mu kunenya gavumenti kale gavumenti tekoze kimala kale gavumenti naye mwe mukoze eki baagala ntuula mwe mukoze eki namwe temuyina kye mukoze mwe ababaka ba palamenti mwenna kati era kena akantu mukasale mukateekeyo mangu bakawulire ababaka ba palamenti mwenna kye mulina okukola mu kiseera kino mugende awali ennyumba y'omugagga mukonkone munyiga akadde ku geeti mumugambe twagala kutuyamba tusonda nsimbi z'abanaku abali mu constituency tasobola okutegera kakati njagala ababaka ba palamenti mukolagane na chairman b'ebyalo basentebe b'ebyalo bajja kubabuulira abantu abanaku abali obubi ate namwe muba mubamanyi eyo gye mwayitanga nga munoonya akalulu mubamanyi mwatambulanga nakubigere kwa kali ka scientific mutambula bizinda buli omu omanyi mwatambuzanga nebigere nemuyingira ne mayumba mutambule ku buli nyumba ya mugagga newange basajja mivule ndi mugagga mujje ne bwobanga toli mu constituency yange ng'olimba kwa parliament nze sinza kula emitwalo 5 gye nkuwa kituufu otegera so mujje newange muvaamu nga kira 2 kira 3 mutambule mufune abagagga nga 10 abali mu kitundu kyammwe mujja kuba mufunye sente ez'okuyamba abantu otegera so mubeeko kye mukola nga bwe tunenya gavumenti tuleme kufa nga tuli awo tutudde kuba tunenya gavumenti tubeeko kye tukola nga bwe tunenya gavumenti nsonga nkulu nnyo kakati awo lwakuba nti ndowooza nti twebaza katonda nti Uganda Museveni olaba ne NDA Covidex yabadde baganya omukkiza naye pulezidenti omwana wakunumiza sitoolu eyakoze Covidex nga pulezidenti yabadde amukubira amasimu nteki ng'amunyonyola amugamba kadagala kakola katya nti kakola bwe kati nakakoze bwe era pulezidenti yalagira NDA eyisewo eddagala eryo baali baganye natudde Uganda omwana akoze kuba omwana agamba babuuza bayita pharmacist abagenda okunoonyereza ne bamusideline nga bamukuba olukokola n'agamba saagala era minisita yamukubira essimu eriyoda n'agamba nkuyamba buyambi naye kola yeeyo kufunayo ttiimu mukole bino sooka obireke kitegeeza nti mu Uganda bwe wateri akumanyi noba olina amagezi yes omutima ogwa nationalism ogw'eggwanga lyaffe Uganda gwafa tebakulimbanga teri muntu ayinza okujjako nga Yesu yamukyalira n'amulabako bw'ati n'amaaso teri muntu ayinza kusaasira abantu mu Uganda ng'alaba ekiri mu gavumenti kyakunyula bukunyuzi bavaabira buvaabizi buli akajja ke bakwata buli akagwawo ke bakwakkula teri muntu ayinza kuba mu mutima gwagala ggwanga lye kati tukoleba tukomewo tuli wakati mu program master tujja kuba tufuna ku masimu tugenda koma ku ssaawa 4 dakiika 2 kubanga balaze nti program eno abantu bagiwuliriza nnyo era bajyagadde nnyo kati tukomewo kati ninnyo wali mu studio tugenda koma ku ssaawa 4 dakiika 2 so
buuza sawa yakubuuza bibuuzo oberenga nanka amasimu nga mangi ate bwedda mulinze bulinzi kubasimbula busimbuzi tulabona mwana mama wanyi sebo webale kuweereza ne musajja Mivule naawe okuwuliriza sebo omusajja ateetya ate yeetya ye pulezidenti w'abantu era ye pulezidenti w'abantu no Mayumba endejje ye sebo naye nga nze ekibuuzo munnaye enjala egenda tutta naye musajja Mivule agenze n'ayogera abaloodi abali ku bitundu bavayo bayambire ddala abantu batuyambe oyo wendejje Mivule njagala nnyambe kuba nange ndi bubyakawuka owendejje wangi sebo ono ali mu studio awandike enamba y'essimu nja kuweereza akawunga mwana wa mama neyanziza era kansome enamba yange 075 638 2 era tamanya ki Wone mwana wa mama nga womanyi emikutu gye netuuka ereetaga maama wange Harriet naye nga mune musajja Mivule neyanziza nnyo era tukugoberera nnyo era tukulinda nga mbaga era twali twakusuwa dda mwana wa maama neyanziza akantu konna kennaalaba kamiina olwaleero tulina kuziba ngenda kaweereza neyanziza mwana wa maama kati katulabe ensonga we zigenda mu maaso abantu beebaza nnyo tulaba ono Radio 4 ensunsu zikuoli basajja Mivule ne Kaleera amanya abantu ka Isa osinzidde wa nasinzidde Bombo ise Bombo kakati kyemubuuza IMF eyita mu procedures like procedures is following okulaba ng'ewola eggwanga ssente njagala ntangazeemu tuvaayo ne tugamba twagala ssente oba waliwo procedures eziyitibwamu okulaba ng'eggwanga liweebwa bungi n'obulunze ssente kale akiwulidde ekibuuzo kyo ajja kubanga akiddamu mu maaso awo tube nga tutambula omusajja w'endejje yebale nnyo enteesa ye kuba agambye koyogedde ku baloodi ate bagenda kuva okwo tulabona wanje wanyi sebo webale kuweereza mwani Kaleera naawe okuwuliza sebo webale okuleeta omwami Mivule pulezidenti waali wano bambi nze ntasitula sikyanze ndikala oliwa ndikalangala yes sebo sebo tuli eno pateeka tuli mu nsi ndala amanya go gwani Sekyanzi Paulo okay genda teesa tuulire Sekyanzi sebo bw'omala okuteesa ng'otuwa enamba yo naawe nkuweereze ku bijanjaalo olyeko owekalangala munnange nze nsiima busiimi mutima gw'olina era by'oyogedde bikwata ku muntu wa Uganda okubeera nti tulina abagagga ku kyalo naye nga batuyamba nze Sekyanzi essimu yo 078 diremu musatu meka 53 9 era manya ki ereeta Amina Logose okay toyanze labona asembayo Hello. Yes, hello. Yeah, ndibamuyita Richard osinzidde ba osinzidde Luweero. Yes, Richard Luweero. Mwebale kuweereza naawe okuwuliza sebo bannange nze wedda nsiima busi omwami ebintu byayogera byonna bituufu mu butuufu mu Uganda simanyi lwaki abantu abakola ebintu ng'ebyo lwaki tebabanoonyerezaako mu butuufu nabo ne bapanishingamuko naye nga mwebale kuweereza oweruweero so amanya go bampita Mugoda Frederick Richard essimu yo eri 07 00 19 16 14 ngenda kuweereza akawunga neyanziza era manya ki Mugoda Frederick Richard yes kale abantu bangi naye masimu tetusobola kugambalayo munange pulezidenti w'abantu bangi kati omuntu akoze atya amaanyi kuba olaga nti olimukuzaamu abantu amanyi kuba wendejje agambye kyoyogedde ku kyabagagga kyeka kyagenda otandika ndowooza tukyesibeko tewali kyogenda kugenda nakyo kuba netulabye abafudde naye nga bagenda tuzaalibwa tuli bwereere
nze ni musomi wa Bayibuli. Yobu yagamba nti nava mu lubuto lwa mange nga ndi mwerere era ndiddayo nga ndi mwerere n'amaliriza nga nti Mukama Katonda yawa era yajjawo erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kati abagagga bonna abafiiridde mu kaseera kana aka COVID bagenze naki kyosobola okugenda nakyo? Ffe Bayibuli etugamba mu kitabo ky'okubikulirwa nti bawereddwa omukisa abafu abafiira Mukama waffe okutanula leero bw'ayogera Omwoyo Mutukuvu weewaawo balyoke bawumule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Kati okuleko omudidi n'omudidi gwensimbi kwa kawunti wakaabanaku ebikolwa byo bikuwerekera bigenda naawe. Abagagga mbagambye ababaka ba palamenti mwegattako ne ssentebe. Kati omanyi kati twogere nnyo ku babaka ba palamenti ne ssentebe wa disitulikiti ssentebe w'eggombolola mwe mukola ki? Mukeera ku makya mugambe tugenda kutambula buli babasajja mivula bali mu bitundu byaffe abeesobola tubagamba atuwaayo 5 atuwaayo 10 atuwa akakadde atuwa 5 tukuŋŋaanye ssente ate temuzirya muyamba abanaku temwetaaga na kulinda gavumenti abagagga ku byalo kwebali bano abantu bebafu. Eyo palamenti eteka kubeeramu omuntu omu yekanze basajja mivule neggwanga nenditereeza wanje eyo palamenti era bwe ndayira bwe nti nga bampadde obukulembeze nsooka kuwera palamenti tulina asoba mu 5 otegera nsooka kuwera palamenti abantu baffe babonaabona batya nga tulina abantu abagenze mu palamenti ababaka munonayo ki? Kibola nze ngenda mu maaso nga neebaza Muhammad Segirinya ye yadde yava mu campaign akyagenda mu bantu abalala tebalabako mu bantu otegera baabula bera nokwera nti babalonda bali ku TV gavumenti we bate tuyambye nga tebayambye mugirinde 226 mugiveeko musooke munoonye abagagga bannammwe ku byalo mututereze obulamu bw'abana abantu abatuwa akalulu okutegera muyamba abantu ate nga abantu beetegefu okugaba abantu beetegefu naye temunaba batuukirira tewali muntu kukyala atekwa kufa njala tewali. Era abantu bonna mubagambe mwena bampuliriza mubagambe nti basajja mivule yayogedde yalangiridde tewali atekwa kufa njala nga tulina ababaka ba palamenti betwawa akalulu tewali atekwa kufa tewali. Nze mbayite wange mujje omuntu kubeerawo nze mbayise omuntu yenna ng'olabira ddala ogenda kufa jangu basajja mivule nja kuyamba nze temwampa kalulu sesimbawo tewali ate sisobola kulaba munaku nja kutunda ente zange sisobola moyo gwa ggwanga. Abantu bafe abatyanga tulina abaka ba palamenti tulina ssentebe w'eggombolola tulina ssentebe wa gundi wa district tulina bakansala tewali ateekwa kufa. Ekyo nkirangiridde era bwe bagaana okubayamba mubalinde 226 gasiya bulolo mubawo bululu bwaki abantu bafe batya senewunya LC1 eri mukolo omulimu okusinga ne bana abanene abali ne tulina ssente za nabbanja bwe zitajje otegera ate si buli muntu agenda zifu abafere bazizanyidde mudda bataddemu amanya g'abafu bataddeko amanya gaffe ng'ate essimu ndala bwe basindika ku simu eyo tezijja wange nannyini linnya zigenda wa nannyini simu okutegera kakati ebintu babifudde bya kifere kati katweyambe ku kyalo tusobolera ddala okuliisa abanakufa abali ku kyalo alina ekanzu 2 waaka munna atalina Yesu byagamba okutegera nze nkamalita z'amatampitirivu nze mu COVID sina kyenfiiriddwa abantu bali ku mataaga banywa nteekwa okuddiza Katonda namuwaakize zino sente zengabira abantu Katonda nze namuwaaki abantu banywa amata gange abadde bagasanga mu kibuga bonna bajja ku faamu yange nze nkola miliyoni za sente kati mu COVID nteekwa okuyamba abanaku so mutambule mugende eri abantu mubagambe nti basajja mivule yalangiridde abagagga mutuyambe tuleme kufa njala anti kati basajja mivule manyi ne bannaddiini baafuddeyo emabega kawa ne bagamba mbuno gavumenti yabafuddeko nabo ku lisiti yaabo 10 tebaliiko nabo tebali bulungi bannaddiini baafuddeyo ne bagamba nti naffe gavumenti etufeeko batuweeko kasente ne ŋŋamba ate abantu tuzizaamu ku maanyi nabaate beetaaga naye yakyogedde kati awo ne tugamba eyakyogedde yabadde archbishop kakati archbishop wa Church of Uganda amakanisa gano galimu abantu bwekiri kati nabo kabayamba bangi mu abakkiriza abali mu makanisa ago muyambe balevirandi bammwe muyambe bakanoni bammwe mumuyambe abadiikoni bannagamba kuba tukyagenda mu kyaki ennyumba ya Mukama ebeeremu emmere era lwakuba nti bakyonoona eno programu si yagundi si yanjiri nandi babulidde omugaso gw'ekimu eky'ekkumi lwaki Katonda yaguteekawo ekimu eky'ekkumi kyakugulira mmere abantu abali mu buweereza mu nnyumba ya Mukama baleme kufa njala
lwakuba kati abakulembeze b'amakanisa ekimu eky'ekkumi bakirya buli ne bazimbira abaana baabwe amayumba agakalina ne bagula amamotoka ag'ebbeeyi ne bagula ettaka ku mazzi eggaba okutegeera bazirya buli ekimu eky'ekkumi kyali kiteekeddwa kubeera nga kigula mmere mu nnyumba ya Mukama. Bayibuli egamba nti ennyumba ya Mukama ebeeremu emmere abaweereza okutegeera ezo sente ze balyako okiraba kati lwakuba nti bwe tukireeta bannaffe abakulembeze babba kibbe kati mu abantu abali mu makanisa ago omuli balevirandi abasula enjala bambi mulowooze ku baweereza ba Mukama okitegeera abasiraamu mulowooze ku ba imaamu bammwe okiraba bannaffe abakatuliki mulowooze ku bafaaza aba Church of Uganda mulowooze ku balevirandi bammwe abaseminisiday babayita bapasita mulowooze ku bapasita bammwe okitegeera bannaffe nammwe abalokole mubayita bapasita mulowooze ku bapasita bammwe okitegeera kakati tewali nsonga lwaki munaddiini kyannaku agenda n'akubira gavumenti omulanga mbu tuli bubi ng'olina endiga muziyigiriza okugaba kubanga nammwe muziwa ekigambo kya Katonda bateekwa okubaliisa olw'omulimu gwammwe bayibuli bweti weesomesa okutegeera so abakatuliki muyambe bafaaza abakristaayo aba Church of Uganda muyambe balevirandi bammwe baleme kusabiriza gavumenti okutegeera ennyumba ya Mukama mwe muteekwa okubeera emmere ne tuyamba abakafiiri ffe tuteekwa okuyamba bamaama fiina kyannaku nti abasamize ate kati bebayamba banaddiini Mama Fina atamanyi Katonda. Vayo nagamba npadde milioni 5 nga kyokka nitukuba n'engalo. Ffe tuteekwa okulaga Mama Fina nti Katonda alina ekisa, Katonda agaba. Mama Fina ne balokoka. Kati Mama Fina abantu bakabira Mama Fina omusamize ate mbu yabayamba banaddiini kigambo kikyamu. So muyambe amakanisa, muyambe balevirandi bammwe, bapasita bammwe, basheke bammwe, baimaamu bammwe, mubeeko ke mubatwalira baleme kufanjala. Songa nkulu nnyo so kati tuyamba banenga muwulidde banaddiini tusiga nti kyaki bwe baziggalawo ne mugamba katulinde tuliddayo tuliteekayo ekimu eky'ekkumi aweereze ku mobile money wange okifuna kiweerezebwa ekikola amakulu kuba mabuna agamba already eri abali awo nga omugalo tegubakozeeko buzibu osigala ofuna osigala oyingiza so katugendeko mawulire kati ninyo tukomawo Basajja Mivule tugendera ddala tukyeyongerayo mu maaso kati tuva mu mawulire tukomewo tugende mu maaso n'ensonga ezitambudde mu weekend. Uganda ne bannayuganda ne Basajja Mivule gwaddene Nsolo Nkambwe wana ku Radio 4 tukyagenda mu maaso ne pulezidenti w'abantu ng'atunnyonnyola embeera engeri gy'alabamu ebintu bye nakyo kirina okukolebwa okubanga tereza eggwanga Uganda. Eri abantu bakyayagala Uganda lwakuba nti balowooza nti abantu Uganda baagikoowa eri abantu bakyayagala Uganda era nga bwagambye nti kiba kibi okuwulira nti opposition yokka yeyogera ku bibi ebikolebwa gavumenti. Abali mu gavumenti bennyini n'abantu abawagira President Museveni ne NRM be balina okuba nga boogera ku ebyo ebibi balaba indati already bali mu buyinza basobola obitereeza kyekijjeyo President w'abantu bwadde n'Ensolo Nkambwe Basajja Mivule era ali wano naffe. Abantu bebaza nnyo bali wano ku WhatsApp kwonna bali mugamba naye kyekyo bulijjo twagala eddoboozi eryo naye already agamba nti eddoboozi eryo kati likola ki terimala ndabye wano Jofuro okuva ali Nankulabye agambye kwali nnyo atumbudde oli mu kwogera ku nsonga zennyini zebadde beetaaga owulira kanyambeko katono abamu bagenda ne mu gavumenti ne Museveni abalonda nga tebamanyi kye bayita gavumenti kyogereko kubanga bangi bayita ne bava ku mulamwa tebavaako na buvi baba tebamanyi kye bayita gavumenti. Nsaba Mwai Museveni ampeeyo olunaku ngende nsomese palamenti eyo bategere gavumenti ampeeyo olunaku ngende mu cabinet gye batuule baminisita buli Wamande mbasomese kye bayita gavumenti tebakitegeera. Gavumenti ebeerawo okuwulira abantu bye beetaaga n'ebikolako tebakulimbanga nti waliwo ekisinga ekyo kati ebirala biri basoma tusoma mu university ebyo biwanvu byakukalubiriza omuntu wabujjo tabitegeera nze kati nkikutudde kye bayita gavumenti kyekitongole ye bode kyekitongole ekiteekebwawo abantu kikole ku nsonga ez'abantu abo abakitaddewo teri kirala gavumenti bwe bati baginnyonnyola mu Luganda
otegera kye kitongole eky'abantu group ey'abantu abateekeddwawo abantu otegera abantu bwe bagiteekawo ekole ku nsonga z'abantu kakati nga tulina minisita ku kyalo nga tufanjala mekisagala ku inciting abantu obusungu bunnuma kulaba tewali muntu yenna ateekwa kufanjala nga ku kyalo tulinako minisita omukiise waffe mu gavumenti nga ku kyalo tulinako omubaka wa palamenti omukiise waffe mu gavumenti abantu abamu abatategeera bulungi nga basajja mivula abatalina bwongongo obwange balowooza nti gavumenti be baminisita bokka palamenti lyessiga eryokusatu erikola gavumenti ya noba oli opposition oba oyingidde gavumenti wasoma palamenti lyessiga kati abantu abampulira nga mugamba gavumenti nabana abaka ba palamenti ne bajja gye muli ne bababuzaabuza kale gavumenti tegabidde bantu mmere kale gavumenti ababaka ba palamenti nabo gavumenti lyessiga eryokusatu tulina olukiiko lw'abaminisita lyessiga erisooka palamenti lyessiga eryokubiri ekitongole ekiramuzi lyessiga eryokusatu kati abaka ba palamenti abagenda ku TV ne bakuba emiranga kale gavumenti abo olunaku bwe lulituuka beetaaga kugobana miggo olunaku lutuuse bazanyira ku bwongo bw'abantu bannayuganda temukkiriza kubayisanga mbizi temuli mbizi mubabuuze gwe toli mu gavumenti kuledi mwebali bayingira nti kati emmotoka gye bamuwa gavumenti si yegimuwa yezimuwa omubaka wa palamenti bwafa bamuterawo miliyoni nkaaga ezikola ku mulambo gwe bawerera abaana be mu abantu abampuliriza ababaka ba palamenti baleme kubakinagirako bwalwala bamutwala India sente za gavumenti sente ze zonna bwe zijja bazisoloza mu abanaku ne bamutwala India gwe n'ogenda mu ddwaliro ekiruddu kawempe nga teri ddagala ye bamujjanjaba okitegeera abaana be gavumenti ya Museveni ebasomesa okiraba tateekwa kujja n'akaaba amaziga agage agagonya beetaaga mubafubutule otegera baleme kubaduulira bali mu gavumenti ababaka ba palamenti bali mu gavumenti sente begombolola ali mu gavumenti sente wa district ali mu gavumenti bateekwa buteekwa okukunga abantu babereko ke batonda bayamba abanaku otegera gavumenti eteekwa kubanga ekola ku ebyo ne baminisita bamu tebakimanyi muteekwa okubanga abafa enjala mubaliisa abalwadde mubajjanjaba otegera bateekwa okubanga bibakolako Prime yagambye baminisita bagenda kutwala mu training naye bakuteekako mu abo bagenda osomesa baminisita bano balina okukola kubanga kati kankubulire gavumenti ey'abantu eteekwa okubanga efaayo katatika ngende wala gavumenti y'abasajja mivulengeze mu buyinza abantu tewali ateekwa kusula nga talina bulangiti buli muntu alina obanga yeebika obulamu kikulu gavumenti tekulembera miti tekulembera bibira tekulembera nyanja zokka tekulembera bisolo bya musiko byokka gavumenti eba y'abantu omuntu ateekwa kusula nga talina bulangiti tateekwa kusula nga ensiri emuluma tateekwa kuda kusula njala kyovola bagavumenti z'abantu bali abatusingako obugunjufu Norway Denmark Finland abanaku bonna baweebwa sente buli nkomero ya mwezi babeereko kye balya ate zituuka otegera ekyo Uganda ekisobola laba sente ze bawa abalamuzi laba sente ze bawa baminisita laba ebisaasanyizibwa ku baminisita okutegera amamotoka ge babawa emisaala gye bafuna okutegera lwaki bafuna sente bwezityo nga bana banako basula njala tewali ateekwa era mu kiseera kino tubadde tusuubira baminisita okuvaayo ne bagamba Mwami Museveni nti omusaala gwaffe bagufaleko era Nambozi yagambye nti palamenti eri mu kutuula tebalina kye bateesa babawo omusaala gwa kisente bazikeza okutula mu bukiiko bagaye zonna bazireke bazongere kugirya 10 gye bali mu bannayuganda tugolokoke tugambe nti no gavumenti webanga it is a government of the people by the people for the people omusaala gwabwe amakati tugawabanaku otegera babaka ba palamenti 500 omanyi biliyoni za sente ezo tuzisale abantu bafune emitwalo nga 3 ye gavumenti gyenjagala kuba singa bali abantu singa tebayogereko nadda katika baminisita basirise bali mukugane kumye ababaka ba palamenti bali mukulekanira gavumenti mu gavumenti ate naawe oli mu gavumenti musiru wazaani muli nze njagala mumpe programu eno nzuukuse bannayuganda banaazuukuka teri agenda kusula nga talina bulangiti teri agenda kusula nga talina kyakulya mu lubuto lwakuba bannayuganda bakyebase beetaaga omuntu abazuukusa
katonda bawo mukisa okumpa programu eno ku radio 4 betagerera abantu abazukusa bana Uganda betaka kuzukusa okiga bana abantu buli kalungi konna bakeyagaliza buli kalungi konna abaana bwa government yabawerera abaka parliament yabo government ejjanja mama omubaka wa parliament ejjanja batata omubaka wa parliament okiga family ye buli kintu kyonna tegeeza omusala go bwagufunye bwaguze wako bagenda gulamu kina kakati ffe abantu bafa ekyo nkiganyi mirimu giweddewo ekyo nkiganyi tewali munna Uganda tugolokoke twekalakase tugambe nti abange ba minister omusala mugusaleko mugutwefa abanaku naye teri ayogera ku ekyo bonna bakigira kufuka mukyama bonna basirise parliament eri ku TV erimba limba bana Uganda mu government etakoze ngate namwe muri mu government koda buwe bali ngero muri mu government akaseera kajja kujja kulaba emisinde gye tunabatwala balaga nti bali mu government abali mu government munda ne basirwaze bali abantu bafibolire bakwa masimu aberuwero abekalangala ne basirwaza mu government yembi nabo bali mu government munda omusala bagusale tuguya tuyamba abanaku okegera benefit sendala bazi kakati laba parliament ekyatula omanyi sente ze balya sumbusa amandazi buli lunaku ku parliament ezo bazituwe tusoke tusikaye ezo bana bafuna sente nyingi nnyo buli bagenda ku parliament chai banywa wa mata bangamba akipaka babu sumbusa z'ennyama biki ezo kati zikola ki ziri awo kila kuba tusikaye ezo bazigatte kuli kakati tubawa sente z'amafuta otegera tubawa sente z'amafuta kakati tebakyateesa ezo z'amafuta tuzijjayo tuziwa abanaku kiko tebukyatuula otegera kakati buli batulanga mu komiti nga balina sente ze bafuna ensako ezo tuzijjayo tuzigabira abanaku waliwo sente padiem buli olinyenyonyi nogende Kenya nogende Canada nogende Japan nsiba ngenda mu conference ebibagendamu ezo sente ze babawa ne ba minister bazifuna ezo tuzisikayo kubanga tewakyali ngendo kakati ezo sente zijje mu banaku twongere ku mitwale 10 ate president asiba abyogerako naye oba eriyo abali makati yabo batali omusango gwa bana Uganda balina kukera ku macha ne bagolokoka ne bakwata basajja mivule bamutwala ali ku parliament ne bankwasa Bible ne bandayiza ati ze president wabo wanje ebyo oli minister abyogera nganze atali wali minister Museveni asobola kugera byenjogera kazigo ashegera buli kasa kunye wali omubaka wa parliament ayogera nze byenjogera kazigo bakwatenze bampe Bible nene bandayize eggwanga ndikyusa myezi 6 kuba sente weziri sente tuzina mu Uganda sente weziri buli kimu naye justice system bano abazibba bano netaaga y'abantu basatu ba minister ne ba permanent secretary 5 shortcut se cost zona zikazibwe teri anza kuddamu kubba Uganda begenda gaggawala ayi kugambye teri muntu asobola kusula ku bulangiti enkalu nga tekuli mufaliso Uganda tulina sente tuzirabanga okutuusa nga basajja mivula ze mu biyinza na buli akwata mu nva bwati ngova abana ne bakiwulira eri ayinza okuddamu okuzibba omusajja eyabba sente zebalya ez'abapensona bami zibana abakozi akasiimo kaabwe yafiiridde mu kkomera obuwumbi obumanyi obwabbibwa obuwumbi 8 basiba musibe ne bamuleketa ne balagira mbune sente azikomyewo bwagaana abeereyo mu kkomera okutegera kakati agenda okufa ebintu bingi byakyuka dde ne biva n'emmanya ge okutegera kati yafidde mu kkomera obuwumbi 8 bukomyewo ne bufeeraawo afudde nabo wateeka okubeerawo enkola ekanga abalala nti mu Uganda bw'okwata ku sente bot kiti shortcut amini teko muyigira kwa lwe birungi amini ebiteko okudda waliwo ebiteko okudda tewateekwa mu Uganda kubeerawo omuntu asula njala tewateekwa kubeerawo munna Uganda asula kukutya nga talina mufaliso Uganda esobolera ddala okugula emifaliso bana Uganda bonna ne basula ku mifaliso ekyo nkyogedde Uganda esobola okuwa buli munna Uganda mabati 10 oyo bwino lwe mulindeeta ngenda mubawa Uganda ngagga mbabulye sente zibbibwa buli mwaka sente zibbibwa buli mwaka mu myaka 10 buli munna Uganda ati kukubanga agaggawadde bwe tugatta sente ze zibbibwa ne tuzijjawo nga tekyali abba buli munna Uganda tukubanga agaggawadde kankubulye mu Uganda Uganda esobola okuyamba buli mwana amaze okusoma nga tanafuna mulimu n'abanga alina omusala gwafuna mu gavumenti paka lwafuna omulimu mutegeke programu endala mu mpite wangi Uganda kadde mwako ensimbi ezibbibwa mu Uganda
nja kubawa kubanga nakoma okumanya ng'ezibbibwa buli mwaka buli obuwumbi 5 mu nezisoma mwawo katono kati simanyi bulungi nzo kwantugeze mu buwumbi 8 ezibbibwa buli mwaka kati bwogatta obuwumbi 8 emirundi 10 gy'emyaka 10 tewateekwa kubaawo omwana n'omu amaze okusoma atalina kyakola n'atambula engato n'egwa olubege ziiza buziiza bano ababbi otegera ziiza buziiza emikutu egiyitamu ssente baako baminisita 5 botwagali ku ssawa ya Queen bakole batya aya babakuba nsasi maama bana abala wansi tebasobola kubba ne babba n'ez'obugaali ne babba omusujja gw'ensiri ne babba n'eza siriimu ne babba buli kantu konna ne bakabba botya endwadde ya covid kati ng'eno erabibwa nako kati ekwata buli omu nobba ebijanjaalo ate nja kujja wano basomese Uganda terina covid erina kyaki Uganda erina kikolimu wanje musala akantu ako mukawereza eggwanga lyonna Uganda terina covid erina kikolimu kivaawa zino plague mu bayibuli mweziri abantu bwe bayitirira okwonoona Katonda aleeta plague singa zino aleeta ekikolimu nga kino Uganda twali tukiwonye twali tuwonye obulwadde buno ng'obulwadde tebulina bwe bugenze tubukubye nga tetulina n'abantu bafudde abantu baddira ssente za covid ne batandika okuzibba kambasomese bayibuli buli abakulembeze lwe boonoona Katonda akuba eggwanga lyonna nalumanya ne saalumanya ebyo bawandikibwa nina biyitirivu mu bayibuli punishment eba ya mwenna omukulembeze kasita oyonoona Katonda asindika kawumpuli omanyi Museveni kyayonoonye okugaana okukangavvula ababbi tubonaabona lwekyo bo bangi Katonda atutaddeko ekikolimo kino olwa pulezidenti okugaana okukangavvula ababbi bano abantu abamu beetaaga kubanga battibwa dda nga tebakyali ku nsi gyabwe mibi ekigera ne mubba ssente z'abanaku ate nno mulyeko akatono ekinene kye babba kyonna ate n'ebijanjalo bye baguze nabyo ne bagula bifu obanga mubbyeko kye mubbye ebijanjalo kale mugule ebirungi n'ebijanjalo bagula bifu Katonda nalo kaleeta ekikolimo kino tubonaabona tewali covid mu Uganda tubonaabona lwa kino kikolimo obubbi busussa abantu abatatya Katonda bakafiiri abantu abalumya abanaku ne mukaabya abanaku era omanyi lwaki abagagga bebasinze okufa by the way kyogere abakungu ba gavumenti bebasinze okufa kino kikolimo abanaku bakyali Uganda twali tukiwonye naye mukifudde business Katonda nasse ekikolimo n'agamba kambakube kati Katonda yatukuba tetukyali kubyagamba bulwadde buno si bulwadde Katonda yatukuba mubbye nnyo mukolenga Zakayo muwooza muzze omuzigo tudde eri Katonda Zakayo yagamba nti ayi Yesu ozze mu nnyumba yange nti ye naye be nabba kambaddize byembabbye n'abanaku mbawe amakkati g'obugagga bwange okutegera Yesu nalo kamugamba kati awo obulokozi oyogedde obulokozi buzze mu nnyumba yo bano bazze ku muzigo batubbye nnyo mbadde njogera ku bagagga abeekolera sente zaabwe bayamba abanaku kati nabano tubogereko mutubbye nnyo muzze ku muzigo bazeeko mukomyewoko mu bantu mukomyewoko batya nti bayinza okwagala okukomyawo ate bakomyawo ne babakwata gwe kwata bukwaso gambe nti mpaddeyo nga hamu kigundu byakoze n'agamba nti mpaddeyo $5,000,000 akati minisita ovayo gambe nti padde biliyoni emu owekitiibwa Nabbanja teyagenze ewa Archbishop wa Church of Uganda n'amugamba nti omusaala gwange $5,000,000 zizo nzikuwadde bakole bwe batya Katonda n'amuvunaana bakole bati bagambe nti nze mpaddeyo 3 mpaddeyo 2 okutegera kuba n'abatubbi ate abatubbi tubamanyi n'ebizimbe byammwe 2 tubimanyi era akaseera omanyi kati nze ntya buti mbatya buti abo basajja bazibu emirundi gye bankutte nze ngimanyi bayinza okuddamu ne bakukwata okutegera ekiseera kijja kutuuka n'ebizimbe byammwe tubirage ne babulibanga mubikyusiza mu mannya g'abantu gwe kimanyi nti nze ndi kafulu mu kunoonyereza n'ebizimbe mbimanyi muve ku ŋŋambo kafulu oli naye wano ebizimbe nabyo mbimanyi we biri tujja kubikkula ebitabo ne bwandisiza mu mannya g'abaana bo tugenda kubikomyawo abamateeka mu bakojja baabwe akaseera kano mubeeko ke mutuddiza ku bye mutubbye era bannayuganda ekyo mukirangirire mukyogere nga temulina kutiitiira mubagambe nti ze mutubbye bwe mbalaba mu makanisa gammwe mubagambe nti bannange ze mutubbye lwaki temutulekera kuwala mu kanisa batebeza mu maaso
ate bajja leeti tebakeera bajja mutudde buli omu nalaba nti atuusa alage ekitiibwa era ne bamuwa akazindalo nayogerako eri abantu nayogera nti ambawadde miliyoni 5 nga byemmeka ate yagera nti nabba ayogera nti so mubaatulire nti minisita ogenda nekuze mutubbye mutuweeko otegera kubanga emisaala gyabwe katukimenyemenye emisaala gyabwe kimanyi tugimanyi buli muntu zaafuna kakati ebizimbe ebina nga buli kizimbe kiri mu buwumbi 5 kiri kya buwumbi 8 oba wazijjawa president w'abantu obugambo obusembeyo nga tumaliza program bannaye program basajja miviro jakulana buli lwakubiri tubeerawo okubeerera ssaawa 3 paka ssaawa 4 katuge tugenze paka 4 kitundu kubanga abantu bangi wane whatsapp ziyiike eno mu masimu gakyavuga naye tujja kuba tufuna olunaku kati olw'okuluddako kyembakubiriza bannange siri nabbi wa kutiisatiisa naye abasawo be babyogera bagamba nti mu August awo tulina embuyaga endala ya covid ejja sikyakoma kati mbeegayiridde bannange kino kyemukola ekyokuteeka masiki wansi wa kalevu bannange mukikomye bannange masiki tevaako embuyaga ya covid ekyali y'amaanyi olukwata ku ssente mwabalina bye mutunda mutandeko radio kati mumpuliriza olukwata ku ssente naaba mu ngalo ne kasabbuuni kwata ka ssente ako oguleo ka sanitizer ak'5,000 olukwata ku ssente naaba bwoti mwewa amabanga okutegeera mulabe nti woteetaaga kugenda ndaba ababodaboda bwe babaako gwe batomedde bodaboda 200 bonna ne bayiikaawo ne benyiga bonna nuga mukolawo ki ku buno obulwadde bannange temwenyiga mu bintu bitaliimu temwekuŋŋaanya mu bintu bitaliimu laba nti masiki tevaako waliwo ate ekijja nga kikambwe ennyo bamaze okukirangirira Spain kitandise mu Amerika kitandise amawanga agamu kigenda kiddamu tubeegayiridde obulwadde bukyaliwo mwekuume tubaagala muli balamu naye abakulembeze bammwe maliriza na kino mubagambe bakonkone ku nzigi z'abagagga betesetese okubayamba tewali nsonga lwaki mwabawa obululu bassente ba district abamagombola bakaba parliament bakansala babanoonyeze ku bugagga okuva mu bagagga mufune ku ssente ey'okulya mukama katonda abakuume amiina webale kuliriza ebifa ku Uganda ne bannayuganda mu program Uganda ne bannayuganda ku Radio 4 wamu ne basajja mivule. Descending charges, si tous ces problèmes, tout là qu'on a tout dit. Les free with flexi